Enkyala leero abakulisitaayo bakedde kweyiwa ku kanisa ya All Saints mu Kampala ku mukolo gw'okugiggulawo mu butongole. Wano kwaya etandise okulya mu ndago n'ennyimba ezitendereza omutonzi eyatonda eggulu n'ensi ng'abakkiriza bwe banyeenya ku galiba enjole olw'obuwanguzi buno. Ku ssaawa nga 4 ez'okumakya Pulezidenti Museveni atuuse okwesa omukolo ekitiibwa ng'omugenyi omukulu. Ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku kuzimba ekkanisa eno abuulidde abakkiriza omulimu gw'okuzimba ogw'emmensi obuwumbi bw'ensimbi za 225 bwe gutambudde. The new cathedral features several unique architectural elements. It is designed as a post-modern 6-sided building which includes a 45-meter bell tower that echoes architectural features of the old church, and the structure now, the new one that is open today, is 10 times bigger than the cathedral that has converted it and known the church today. Oluvannyuma okutuuza ababuulizi wamu n'abadinkoni gutandise. Kuno kubaddeko minisita w'amasannyalaze n'ebyobugagga eby'ensibo Ruth Nankabirwa atuuziddwa nga Canon. Ku mukolo guno era Venerable Reverend Fredrick Baalwa atuuziddwa nga amyuka omulabirizi w'obulabirizi bwa Kampala ng'addidde Bishop eyawummula Hannington Mutebi mu bigere. Baalwa abuulidde abakkiriza byagenda okusimbako essira mu buweereza bwe okuli okubakulembera obulungi mu by'omwoyo wamu n'ebyenfuna. Sustainability is an issue. Bw'obeera ne kanisa tosobola kutambuza kanisa nga tolina ssente. Mu kubuulira kwe the Right Reverend Professor Alfred Olwa omulabirizi w'obulabirizi bwa Lango akuutiddwa abatuuziddwa okwewala okutwalibwa ebyensi ebiyinza okubajja ku mulamwa gw'okuyitibwa kwabwe omuli omuluvube gwa ssente obuyinza n'ebirala. Ssabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Stephen Kazimba Mugalu asabye gavumenti okuyambako ekkanisa okusasula ebbanja lya buwumbi bw'ensimbi za 221 ery'ettaka ly'ekkanisa eriri Entebbe. This financial year we were not considered. I think I have been advised that we can see how we can calculate it so that we have our interest calculated. Ajjukizza ne President Museveni ku bweyamo bw'okutongoza olunaku lwa Bishop Hannington ng'olunaku lw'okuwummula mu ggwanga. Bishop Hannington Day as a public holiday is not yet sorted as you had promised to consult Your Excellency. Wano President Museveni akuutidde abakulisitaayo bulijjo okubeera eky'okulabirako eri abalala. We as Christians we must be examples to the Bakafiri by using our talents. Omukolo guno gwetabiddwako abakungu abalala okubadde bannabyabufuzi abakulembeze okuva mu Bwakabaka bwa Buganda n'abalala.